birthday wetuukidde yakutte maama we n'amuteeka ku nnyonyi. Naye Spice maama otomala gamuleka bantu kati maama yaliwa. Bakedde bukezi ku nnyonyi and yeah, it's a very beautiful moment bambi. Omayinza waliwo ebintu bingi byenjogera nga muyinza okuza ndi musiru busiru. Naye omuntu ng'olina crush ku Spice bw'osanga omuntu afaana Spice bwakwemolerako sooka omubuuze ndina maama wo oba naawe. Nedda ggwe olaba oli ayanga big sister. Maama we nabadde nasaali bulala nnyo kati ate. Spice weegende ojja kufuna baganda abo booteetegekedde nze nkubuulira maama wo. Mu bakyali baate. Nyinza okufa n'omuntu otwala ate omuwala nneme ne nnyina naye biseera ebisinga sente zino zigenda ne zijja nga bamamba batandise okukaaba emigongo mutwala mu gavana azinamu essaawa emu n'atandika okubuuza nze mumpe esumuzo ngende mu mmotoka kaakati bajja lya ssente ne bakyalya nnyo ssente ate nga bali wamu. Amazaalibwa amalungi Spice webale omutima omulungi mwebale kuyamba abantu ebyo bintu bikulu nnyo n'okukola kubeera mukazi mukozi ebintu bikulu nnyo. Kale sooka otuwe yingini ya Akram